السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. Allah tumwebaza nannyini matenda amajjuvu akyatukuumye buli omu mu mbeera mwali. Tusaba Allah tabarakahu wa ta'ala abeere nga atuluŋŋamya atulongooseza embeera mwe tuli ey'akanyigo. Allah tusaba agirungiye buli omu wonna waali abeere nga asaba ekitiibwa Allah subhanahu wa ta'ala okubanga atereeza embeera kubanga si yeesanyusa. Omusomo gwaffe gwe tuliko mannya Omar Sulaiman Kasule nga bulijjo kutwala mu busika okumanya abasika be baani, ng'omusomo omukulu gwe tuliko tuli ku musomo ogukwatagana ku migabo. Abamu ku b'emigabo bafuna emigabo mu maali y'omufu asobola okuba nga ali omuntu omu oba asobola okujja nga bali babiri oba basatu okudda waggulu okusinziira ku mugabo mwe babeera bayingira. Twatandika mu batandika okufuna mubamu ku balina emigabo twagamba abantu abo bali 9. Omufu bw'aba afudde waliwo abantu 9 mu booluganda lwe nga Allah tabarakahu wa ta'ala yabawa emigabo, wabula nga bajjira mu steps nga bwe bajja nti ono bw'abaawo ono tajja ono tajja ono tajja bwekityo. Twatandikira ku taata, taata ye tasuulibwa wamu ne maama, abo be babiri abaatandika. So ku taata ntugamba abo bataliiwo, jjajja asobola okujja era atambulira mu layini emu n'okudda waggulu. Ne tujja ku maama ne tugamba nti maama bataliiwo, jjajja asobola okujja jjajja mukyala ku sayidi ya maama wamu ne ku sayidi ya taata jjajja mukyala asobola okujja ne jjajja musajja ku layini eyo okudda waggulu okutambulira awo. So ne tulyoka tujjawo nno bana bwe tuba tubakavarinze, ne tulyoka tujja ku muntu ow'okutaano be baali bannyina b'omugenzi oba omwana w'omugenzi omuwala. Ow'okutaano yali omwana w'omugenzi, omwana omuwala ow'omugenzi. Basobola okuba babiri, bayinza okuba omu oba bayinza okuba nga bangi. Ne tutunulira abaana ab'abalenzi abawala. Singa mutabani wo afa n'alekawo buzzukulu bwe obuwala, nabwo bwaweebwa omugabo, nga singa abaana b'abawala babeera tebaliiwo ate twatunulira n'embeera singa babeera weebali, obusika balina webafunira. So mu mbeera efaananako bwetu nabo ne tubasembeza bwa mu muteeko ogw'omukaaga abaana bazzukulu abawala. Ne tulyokuddako ntutunulira ow'omusanvu, twatunulira mwannyoko bwe mugatta taata ne maama nga be bamu. Bannyoko abo singa babeera weebali, abawala balina omugabo mu maaliyo, that is singa abakukulembedde nga bulaba bwe tujja mu madaala ago, kitegeeza ono bw'abaawo ono tajja, ng'oggyeko abakadde ababiri n'abaana. Naye abaddako okutambulira mu layini eyo babeera bagoberegana mu madaala nti ono bw'abaawo aziyiza ono, ono bw'aba aliwo aziyiza ono, mu mbeera efaananako bwetyo. N'olwekyo olwaleero tugenda kutunuulira ow'omunaana oba ab'omunaana, asobola okuba omu oba babiri oba bangi. Ye mwannyoko al ukhtu li abu, mwannyoko bwe mugatta taata naye nga maama wa njawulo. Kino kiba kitulaga nti mwannyoko bwe mugatta taata ne maama akulembezebwa ku mwannyoko ne bwaba muganda wo bwe mugatta taata. Singa oli bwe mugatta naye maama ne taata waali, ono gwe mugatta naye taata ate aba tasobola kusembeera. That is singa muba musikira muganda wo bwe muzaaligana mu ndeemu, ekyo nno kikonsideringa n'obusiraamu bwakitunuulira. N'olwekyo mwannyoko bwe mugatta taata nga maama banjawulo, singa aba asangiddwa nga yaaliwo mu busika obwo, aweebwa naye omugabo. Naye omugabo gw'omu kwo gwafuna gulina embeera ez'enjawulo nga bwe tuzze tutunuulira banne abaatunulira. So mu mbeera z'omwana omuwala oyo bwe mugatta naye taata, ye alina obulombolombo 6 era mu mbeera 6 bw'ateekeddwa okuba ng'afuniramu obusika ku sayidi yo. Kitegeeza bulina kuba nga butunuuliddwa nga bukonsideringiddwa nga weebuli. Olwo nno ne tulyoka tusobola okuba nga tukola ki, nga tumuwa obusika. Ebintu gye bisanga mu kitabo ekigwa Asarajiyatu ma'a sharhiha saffa eya 122, Raddul Muhtaaru ala Dulalil Mukhtaari omujallado ogw'omukaaga saffa eya 777, Aqdul Jawahiri Thamina nayo ojja kugitunula omujallado ogwokusatu, Al-Hashiyatu ma'a sharhiha. Bitabo bingi, Hashiyatu Dusuuqi nakyo mwekiri n'ebirala bingi. Mulimu Ar-Rahbiyatu ma'a sharhiha saffa eya 4 paka 5, nembeeramu Al-Bayaanu fi madhhabi Shaafi'i nayo kyabinnyonnyola, Al-Mughni li Ibn Qudama omujallado ogw'omwenda, Al-Adhbu Al-Faa'id nakyo kitabo kyabinnyonnyola, wamu n'ekitabo Al-Fawaa'idu
aljalila, alfawaidu aljaliya, nakyo kyabireeta obulombolombo obwo okunnyonnyola obusika bw'omuganda wo bwe mugatta taata nga bamaama banjawulo. Embeera esooka katandikire ku mugabo tekyawukana nnyo era ono bwaba emigabo gy'abawala gifaanagana lwakuba nti maddala ge gakyuka nga bwe walaba nti bwe tunuulira mwannyoko oba muwala wo omugabo gwafuna era gujja gutambula bwe nti watwaliwo embeera ze zeeyongerako. Kati twatunuulira nti omwana omuwala bw'abeera yagenda okuba nga ye musika eri kitaawe atandika n'omugabo gwa nisibu, kitegeeza na buli mukyala yenna ajja ng'ono taliiwo era emigabo nga bwe tuzze tambula mu madaala gafaanagana. N'olwekyo asobola okufuna omugabo gw'ekitundu ky'ebyobugagga by'omufu bi arbaati shuruutin nga obulombolombo bwonna butuukiridde. Akasooka adamu wujudul mu'assibu laha, tateekeddwa kubaawo omwana mulenzi muganda wo mulala ng'omuleseewo, mutegeeza ateekeddwa kubanga mwannyoko oyo asigaddewo yekka bwe mbadde mu ddaala lyerimu ku bazadde bammwe. N'olwekyo wal ukhtu li abi fa akthar tata'assabu bilghayri ma'a al akhi li abi fa akthar. So singa wasangibwawo muganda wo omulenzi gw'olese ne mwannyoko oyo bwe mugatta taata, kiba kitegeeza nga bagenda kwegatta basobole okubeera nga balindirira ebiba bisigalidde nga tugoberera etteeka erigamba lidhakari mithlu hadhil unthayaini nga Allah wagamba mu Qur'ani nti wa in kanu ikhwata rijala, singa baganda bwe baba bagenda okusikira wa nisaa omuli abawala n'abalenzi falidhakari mithlu hadhil unthayaini, olwo nno tuba tugenda kutulia etteeka erigamba nti omulenzi alina kufuna emigabo gy'abawala babiri, buli mulenzi aba afuna emigabo gy'abawala babiri. Suratu Nisa aya 176. N'olwekyo omugabo gusooka gwegwo afuna ekimu ekyokubiri singa waba tewali gwe yegatta naye mu busika, amakulu nga ye aliwo bwannamunigina. So singa watataasab ma al ghairi, singa ate wabaawo abawala abalala olubabya bagenda kubanga bakola ki, babeera beegatta wamu babeere nga basikira ekyaki ebyobugagga. N'olwekyo akalombolombo akokubiri adamu wujudul musharaka laha wa ukhtuha li abin fa akthar. Wateekeddwa okubanga bannyoka abo bwe mugatta taata ng'aliwo omu, so singa basangibwawo babiri baba tewali ono aba tagenda kufuna mugabo gwa haafu. Tuli ku bulombolombo obumuwesa ekitundutundu ku by'omugagga by'omufu. Akalombolombo akokusatu adamu wujudul hajibu laha, tewateekeddwa kubaawo amuziyiza kufuna mugabo ogwo. N'olwekyo asobola okuziyizibwa okufuna omugabo ogwo singa wasangibwawo taata w'omugenzi nga waali fil mirath, wasangiddwawo omwana omulenzi ow'omugenzi wa ibn al ibn, oba omwana ow'omulenzi ow'omugenzi, omwana gitegeeza akazzukulu akamwana omulenzi ow'omugenzi singa kabeerawo wakali n'okuddawo n'okukka wansi babeera basobola okumuziyiza. Akalombolombo akokuna adamu wujudi al ukhtu shaqiq au al shaqiqa, wateekeddwa okubeera nga muganda wo oba mwannyoko bwe mugatta taata ne maama taliiwo, mwannyoko oli bwe mugatta taata wasobola okujja. So kitegeeza nso ekyo kikonsidaringibwa ne mu busiraamu ne mu busika bwe tubeera tukola ki nga tugabanya. N'olwekyo amadaala gaba gasiŋŋana ne bwe kuba kusaasirigana era byanjawulo, naawe ne bwe tuba tubizizza mu reality era biba bikola ki byawukana. So li'annaha inadhin ta'khudhu ma'aha sudusu, singa ate baba bazze babiri nga mwannyoko bwe mugatta taata ne maama waali ne mwannyoko bwe mugatta taata ng'oleseewo babiri, ono bwe mugatta taata ne maama bagenda kusinga kwoli eddaala, ye aba agenda kufuna ekitundutundu ky'emmaaliyo, ate ono bwe mugatta taata ye aba agenda kufuna kimu kya mukaaga ku byobugagga byo. Kitegeeza oli alina okumusingako olw'okubanga bakadde bammwe bombiriri mubagatta, that is nga musikira mwannyinammwe mu mbeera efaanako bwetyo. Naam, so obwo bwe bulombolombo bwonna obumuweesa ekimu ekyokubiri. Tugenze ku mbeera ey'okubiri, asobola okufuna omugabo tarifu thuluthaini, asobola okufuna omugabo ogw'ebibiri ebyokusatu farudan, omugabo ogwo bi arbaati shuruutin nga obulombolombo bwonna era butuukiridde. Akasookera ddala adamul mu'assibu laha, tewateekeddwa kubeerawo amwegattako mu mulenzi mampulu amulindiriza okufuna ebisigaddewo, ye mwana omulenzi nga bwe tunnyonnyodde ow'omufu oba omwana omuzzukulu ow'omwana omulenzi ow'omufu, olwo abeera agenda kumukola ki, kumukyusa amugye mu tayimingi y'ekyo aba tajja kubanga amusikira mu mbeera efaanako bwetyo. Oba okubaawo kwa taata w'omugenzi. Ekirala akalombolombo akokubiri akasobola okumufunisa ku bibiri ebyokusatu
adamu wujudi alhajibu laha tewateekeddwa kuba wamuziyiza ala ma sabaka bayanuhu fi lhalati lula nga bwe tunyinyodde mu mbeera ekulembedde. Akokusatu wujudu almusharakatu laha wahiya ukhtuha li abin fa akthar, wateekeddwa okubaawo omugabo ogumuweesa ebibiri ebyokusatu bateekeddwa okuba nga bali bawala babiri n'okudda waggulu. Tasobola kufuna bibiri byakusatu ng'ali omu, kubanga bw'aba omu twagulabye omugabo gw'aba afuna ebeera haafu. N'olwekyo bateekeddwa okuba nga bali babiri n'okudda waggulu. Akalombolombo akokuna adamu wujudu shaqiqatu sahibatu nisf, wateekeddwa okuba nga okufuna omugabo gw'ebiri ebyokusatu abo abawala babiri be mugatta nabo taata nga maama banjawulo, wateekeddwa okuba nga mwannyoko bwe mugatta taata ne maama taliiwo, kuba singa bwasangibwawo babeera tebagenda kufuna mugabo gwa bibiri byakusatu, wabula bajja kwegatta mu mugabo guli ogw'okumeka ogwa sudusu ogw'ekimu eky'omukaaga ku maaliyo. Obwo bulombolombo buna obusobola okuweesa mwannyoko bwe mugatta taata nga maama banjawulo ne bumuweesa ku mugabo ogw'ebibiri ebyokusatu. Embeera eyokusatu, mwannyoko oyo bwe mugatta taata nga mwawula bamaama, ate asobola okufuna omugabo gwe bayita taasibu bilghairi, asobola okufuna omugabo ogwa taasibu bilghairi okubeera nga afuusiddwa alindiridde ebyobugagga oluvannyuma lw'okuggyako ebintu by'abamu oba emigabo gy'abamu. That is nga singa wasangibwa nga waliwo akalombolombo kaba kamu ako akaba kasobola okumufunisa omugabo ogwo. Nagamba nti okubeera nti ekisookera ddala singa wasangibwa nga waliwo omu ku bannyina bwe benkana eddaala, kitegeeza nga olinawo muganda wo omulenzi bwe mugatta taata nga mwawula maama, ne wabayo ne mwannyoko bwe mugatta taata ne mwawula maama. Singa basangibwa abo ababiri nga bali mu ddaala lyerimu nga bye bamu kwe bagenda okusikira, olwo omuwala aba tagenda kufuna mugabo guli kiriya wali, baba bagenda kwegatta n'omulenzi. Tugenderere etteeka principe egamba lidhakari mithlu hadhil unthayaini, omulenzi aba agenda kumudda bolinga afune emigabo ebiri, omuwala afune omugabo gumu. Eryo lyetteeka bwe lityo bwe ligamba. So ke kalombolombo ako nga bwe tugambye mu mbeera efaanako bwetyo. Akalombolombo akokubiri akamufunisa oba akamufuula bubiri, obulombolombo buli bubiri obumufuula omulindirizi w'ebyo babisigaddewo. Akalombolombo akokubiri an yujada maaha al akhi li abi fa akthar, okubanga waliwo mwannyina n'okudda waggulu. Ekisookera ddala ekimufuula okubeera nti afuna oba alindirira ebyobugagga kwe kubaawo kwa mwannyina bwe bali mu ddala lyerimu. Ekyokubiri kwe kubeera nti tewali yenna amuziyiza nga bwe twannyonnyodde ng'omwana w'omugenzi oba taata w'omugenzi oba jjajja w'omugenzi omusajja n'ebisigadde ebiringa ebyo babeera bamukola ki, bamuziyiza. N'olwekyo obwe bulombolombo obusobola okumufuula alindirira ebyobugagga ebiba bisigaddewo okusobola okuba nga babigabana n'oyo gwe babeera bakola ki, gwe babeera bazze naye. Naam, embeera eyokusatu, embeera eyokubiri tugirabye, tugambye nti omwannyoko ono, omwannyoko bwe mugatta taata ne maama ayina asobola okufuna embeera amakulu. Embeera zasikiramu ebyobugagga ziri embeera meka? Embeera mukaaga, twakalabako embeera 3. Tugenda ku mbeera eyokuna. Embeera eyokuna egamba nti tarithu taasiban ma al ghairi wahidatan kanat au akthar, asobola okufuna era ebiba bisigalidde, asobola okufuna okulindirira ebiba bisigadde singa aba n'omuntu gwazze naye. Waliwo oli okumufuula alindiridde ebisigadde ne wabaawo okubeera ng'alindirira ebisigadde olw'oyo gw'abazze naye. Kati asobola okulindirira ebiba bisigalidde singa aba alina gwazze naye ng'agamba atya, singa abazze omu oba nga bangi, fataakhudhu ma abqat alfurud bimadha bithalathati shurut, asobola okutwala ku ebyo biba bisigalidde n'obulombolombo busatu nga butuukiridde. Mu bulombolombo buno bwe tujja ansa. Ekisookera ddala kasooka, adamu wujudu alhajibu laha, tewateekeddwa kuba wamuziyiza kufuna biba bisigalidde ala ma sabaka bayanuhu min ashurut, nga bwe tulabye abamuziyiza bakulembedde muli taata, omwana w'omugenzi oba jjajja w'omugenzi omusajja. Then akalombolombo akokubiri adamu wujudu al akhi li abi fa akthar, wateekeddwa okuba nga tewaliwo mwannyina we bagatta taata. Amakulu mwannyoko oyo gwafudde, mwannyoko bwe mugatta taata ateekeddwa okuba nga oleseewo yekka omu, oyo omuwala tateekeddwa kubaawo ng'oleseewo muganda wo omulenzi bwe mugatta taata. So kitegeeza nti bw'abanga yaliwo yekka aba agenda kufuna omugabo ogyo, ateekeddwa okuba nga yeyawulidde okusobola okufuna ebiba bisigalidde, kuba ate bw'aba ne mwannyina baba bagenda kwegatta bafune ebiba bikoze eki, ebiba bisigalidde. Akalombolombo akookusatu
an yujada ma'aha bintun au bintu ibnin fa akthar, ateekeddwa okubanga mwannyoko oyo okufuna ebiba bisigalidde alina kubanga azze ne bano abantu wammanga. Wenjagala mwawulire, wali twagambye nti afuulibwa alindiridde ebiba bisigalidde singa bazze n'omwana omulenzi bwe bali mu ddala lyerimu, naye ate wano afuna ebiba bisigalidde singa abazze ne bano wammanga, either okubanga azze n'omuwala w'omugenzi kyekisookera ddala. Singa wasangibwa omuwala w'omugenzi, mwannyoko oyo bwe mugatta taata aba agenda kitegeeza ng'oleseewo omwana omuwala omu naye ng'oleseewo ne mwannyoko bwe mugatta taata omu, oyo mwana w'omuwala agenda kufuna nisifu ye, agenda kufuna ekimu ekyokubiri ky'obigagga byo, ate ebiba bisigalidde baggyeko muganda byagenda okukola ki, mwannyoko byagenda okufuna bwe mugatta taata, nga kyekimu ekyomukaaga kyaba agenda okukola ki, okufuna mu by'obugagga byo. Oba naaba nga azze ne muwala wa mutabani wo, that is kazzukuluko akawala, bw'abeera nga azze nako, olwo era aba agenda kufuna omugabo kyekimu, agenda kufuna omugabo ogw'ekimu ekyomukaaga, ate kali kazzukuluko agenda kufuna kimu kyakubiri ky'ebyobugagga byo. Bwe kityo bwe kijja kitambula. Waddaliilu ala haadha, n'obujulizi ku nsonga eyo bujulizi bwe tuzze tulaba wano, obujulizi bw'embeera zino ennya. Ekisookera ddala qawluhu subhanahu wa ta'ala, Allah subhanahu wa ta'ala ayogera n'agamba yastaftunaka, bakubuuza ggwe Muhammad ku muntu oyo abeera afudde naaba nga taliseewo mwana. Qulillahu yuftikum fil kalala, mugambe nti bagambe nti Allah subhanahu wa ta'ala ajja kubabuulira ku muntu oyo anaaba afudde nga talise baana, taliseewo bazadde. Obusika bwe butambula butya? Allah kyava agamba nti inimru'un halaka, aya eno twagisoma naga nti omuntu yenna singa aba azikiridde n'afa, laisa lahu waladu, nga talinaawo mwana yenna, walahu ukhtun, naye ng'alinawo owooluganda mwannyina, falaha nisfu ma taraka, mwannyina oyo agenda kufuna hafu y'ebyobugagga bye wabanga afudde. Wahuwa yarithuha, era naye singa ate mwannyina yaba afudde, omuwala nga yafudde naye wahuwa yarithuha, naye asobola okumusikira illam yakun laha walad, singa mwannyina yaba afudde nga taliseewo mwana yenna. Fa in kanat ithnatayn, ate bwe wabanga aleseewo bannyina babiri, ono omufu amakulu, omusajja afudde n'alekawo bannyina babiri bwe bagatta taata oba bwe bagatta maama ne taata, agambe nti falahuma thuluthani mimma taraka, olwo babeera bafuluma bibiri byakusatu mu ebyo mwannyina abo omulenzi byaba alese. Wa in kanu ikhwata rijala, ate singa abaleseewo abooluganda abasajja, wa nisaa n'abakyala, falidhakari mithlu hadhil unthayaini, olwo nno aba agenda kubanga tugobera principle egamba nti abaana abalenzi balina okudda, buli mulenzi alina okudda bulinga omuwala emigabo ebiri ebiri. Surat Nisa aya ya 176. Nolwekyo ne hadithi ya Ibn Mas'ud nga nayo bwe tunyonyola nti Nabbi sallallahu alaihi wasallama yalamula qada lilbinti nisf, yalamula n'agamba nti omwana omuwala gw'olese omuwala wo aba alina kufuna ku byobugagga byo half y'ebyobugagga byo. Wal ibnati libni sudus, singa ate oba oleseewo muwala wa mutabani wo nga yafa n'akulekera kawala ke kazzukulu, aba agenda kufuna kimu kya mukaaga ku byobugagga bye. N'agamba nti takmilatan li thuluthaini, ng'ekigendererwamu kujjuza migabo gy'abaana abawala gye balina okufuna ebyebiri ebyokusatu. Wama baqiya falil ukhti, naye kiba kisigaddewo oluvannyuma lw'okugabanya mu kiweebwa mwannyoko oyo bwe mugatta taata oba mwannyoko nga mugatta maama ne taata, yalina okufuna ekyo. Gye kiraba mu kitabo ekiyitibwa oba hadisi eyo twagiraba nti yaleetebwa Ibn Mas'ud, yaleetebwa mu Sahih Bukhari, yagisangayo mu Tirmidhi ne Sunan Ibn Majah. Gyeri hadisi eyo osobola okuba nga ogikola ki, ogifuna. Ne qaida gye twalabeera bagijja ne bagituleetera ne bagamba nti al akhawatu ma al banati asaba, singa bannyoko baba bazze ne bawala bo, bannyoko baba balina kufuna biba bisigaliddewo oluvannyuma lw'okuggyako eby'abawala bo bye bateekeddwa okufuna, emigabo gy'abawala bo gye bateekeddwa okufuna. Nolwekyo faqad ajma ahlul ilmi ala anna al murada bil ikhwa, abamanyi bonna beegatta ne bagamba nti ekitegeeza ne ba ikhwa Allah balese mu aya wal akhawat, n'abooluganda abawala, n'agamba nti al ashiqa, be bannyoko be mugatta nabo taata ne maama, au li ab, oba bannyoko be mugatta nabo taata nga bamaama banjawulo. Wajmau ala anna al ashiqa yuqaddamuna ala ikhwati li ab, era ne beegatta ne bagamba nti abooluganda be mugatta nabo taata ne maama bakulembezebwa mu buli kimu ku nteekateeka zammwe, ate ne tulyoka tuzzaako abooluganda be mugatta
taata nga bamaama banjawulo. Kitegeeza nti priorities prioritizing abantu betwala abasinga okukulembezebwa bebe mugatta nabo taata ne maama. Nawe kiraba kirabika bulungi nnyo ne mbabuka kusaasirika ndoba mu mbeera yonna era tukulembeza nnyo betugatta nabo bamaama nga bali bannaffe betugatta nabo taata banna bakola ki tebannakujja liqurubihim min almayit olwokubanga era babeera nakumpi nnyo eri oyo omufu mu mbeera efaananako bwetyo. N'olwekyo inda adami wujudihinna so kitegeeza waala anna al akhawata li abi ya'khudhuna al-hukma al-akhawati shaqiqat bannyoko bali be mugatta nabo taata basobola okubeera nga batwala ennamula y'emu ng'eyabanyoko be mugatta nabo taata ne maama inda adami wujudihinna singa babeera tebaliiwo. Kitegeeza nti bannyoko be mugatta nabo taata ne maama bwe banga baafa olubanyoko ababasembezebwa be mugatta nabo taata mu mbeera efaananako bwetyo. Naga qiyasana ala banati al-ibni ngera tubageraageranyiza n'olwekyo nagamba nti wa ala anna al-akhawata li abi ya'khudhuna hukma al-akhawati ash-shiqaq inda adami wujudihinna qiyasan ala al-banati al-ibn nga bageraageranyizibwa ku baana ababalekeddwa omufu samakulu abaana bazzukulu b'omufu abawala wetuba tubageraageranyiza idh ya'khudhuna hukma al-banati as-sulbiyati inda adami wujudihinna nga bolaba abaana b'omufu abawala bebabeera batasangiddwawo nekibeera nti omufu bwaba yazaala omwana omulenzi oyo n'azaala abaana abawala abo batwala ekifo ky'abaana abaali badde abawala. So abaana bali abazzukulu abawala batwala ekifo ekyali badde eky'abaana b'omufu abawala olwokuba nti abaana b'omufu abawala babeera baafa nga tebaliiwo balina kubanga baafa mu mbeera efaanako bwetyo. Naam embeera ey'okutaano nga yeddirira esembayo yembeera ki agambe nti omugabo gw'okutaano omwana omuwala gwasobola okugenda mu mwannyoko bwe mugatta taata nga mwawula bamaama tarithu al-ukhtu li abu wahidatan kanat aw akthar sudusa takmilatan li thuluthaini fardan bi thalathati shurut. Mwannyoko bwe mugatta naye taata nga maama banjawulo asobola okufuna omugabo ogw'ebibiri ebyo ogw'ekimu eky'omukaaga abeere ng'ali omu banga bangi mu mbeera ssatu oba mu bulombolombo busatu nga butuukiridde. Akasookera ddala adamu wujudul hajibu laha tewateekeddwa kubaawo amuziyiza nga bwe tulabye waggulu taata oba maama oba omwana w'omufu oba jjajja w'omufu nga weebali tebateekeddwa kubaawo okusobola okufuna omugabo guno. Oba akalombolombo akokubiri adamu wujudul mu'assibi laha tewateekeddwa kubaawo gwe amu'assaba amufuula omulindirizi w'ebyobugagga yoyo n'alina kuba mwannyina muganda we ku taata alina okuba nga taliiwo muganda we ku taata omulenzi wateekeddwa okuba nga tewali n'omu nga waliseewo mwannyoko ku taata yekka yaaliwo okusobola okufuna omugabo guno. Akalombolombo akokusatu antujada al-ukhta ash-shaqiqata al-wahidata al-warithatu lin-nisfi fardan mugabo mwannyoko okufuna omugabo guno era tuteekeddwa okutuukirira nti olwo oba olina okuba ng'oleseewo mwannyoko bwe mugatta taata ne maama mwannyoko oli bwe mugatta taata yekka okusobola okufuna omugabo gw'ekimu eky'omukaaga oteekeddwa okuba ng'oleseewo either mwannyoko bwe mugatta taata ne maama oba ng'oleseewo muwala wo omu olwo naaba agenda kufuna omugabo gw'ekimu eky'omukaaga. Waddaliilu ala hadhihi alhaala naye obujulizi ku nsonga eno anna allaha tabaraka huwa taala innama a'ta al-akhawatu thuluthaini idha kunna thnataini fa akthar. Allah yawa abaana abawala omugabo gw'ebiri ebyokusatu singa babazze babiri oba okudda waggulu shaqiqatun kunna aw li ab singa bazze nga baluganda mutata ne maama oba nga bazze nga bagatta taata yekka. Fa idha wujidat shaqiqatun wahida singa wasangibwawo mwannyoko bwe mugatta taata ng'ali omu wa ukhtun akhadhat an-nisf oyo nno abeera afuna kimu kyakubiri ku maalyo. Fa in wujidat ma'aha ukhtun li abu singa ate wasangibwawo nga waliwo mwannyoko era bwe mugatta taata laysa hunaka ma yuhjibuha anil mirath nga tewaliwo yenna amuziyiza mu byobusika au yu'asibuha oba gwe yegatta naye okuba nti amulindisisa ebyobugagga ebyo bisigadde fa innaha ta'khudhu as-sudusa farudan takmilatan li thuluthain olwo naaba afuna omugabo gw'ekimu eky'omukaaga okusobola okujjuliriza emigabo ebibiri ebyokusatu Allah bye yawa abakyala mu Qur'an nasiba lil akhawati min al mirath nga luno gwe mugabo ogw'abooluganda abawala bwe bafuna. Embeera ey'omukaaga nga yesembayo halatul hajib min al mirath mwannyoko oyo bwe mugatta taata ne maama asobola okuziyizibwa completely mu busika nga tayinaamu mugabo gwonna. Nolwekyo tuhujabu al-ukhtu li abu min al-mirath bil ibn asobola okuziyizibwa n'agobwa mu busika nga singa wasangibwawo omwana omufu ow'obulenzi omwana w'omufu omulenzi wa bintul ibn
وابن الابن oba omwana omulenzi ow'omwana omulenzi owa yali ow'omufu wa in nazala n'okukka wansi wabil abi ne taata w'omufu singa asangibwa nga waali mwannyoko aba tasobola kujja wabil jaddi min qibali al abi ne jjajja omusajja ku sayidi ya taata ala qawli rajih nga ekigambo ekituufu ddala abamanyisiba kibegattako abasinga obungi wa in ala bimahdhi dhukuri n'okudda waggulu nga tambulidde mu layini y'abasajja ku layini ya taata wabil akhi shaqiqi fa akthar ne muganda we mugatta taata ne maama muganda we omulenzi bwe mugatta taata ne maama singa abasangiddwa nga waali bannyoko bwe mugatta taata baba tebagenda kujja kuba agenda kuba baziiza wabil ukhti shaqiqa idha ta'assabat ma'a albanati era ne mwannyoko bwe mugatta taata ne maama singa abeera azze nga azze ne bawala bo b'ozaala bwe tujjako emigabo gy'abawala b'ozaala ekiba kisigaddewo tukiwa mwannyoko bwe mugatta taata ne maama mwannyoko oli bwe mugatta taata aba agwa aba tafuna mugabo wadde n'akamu n'olwekyo ze zimu ku mbeera au banatul ibni oba nga zze mwannyoko bwe mugatta taata ne maama nga zze ne bawala b'abatabani bo okubanga bakusikira era kye kimu nabo babeera basuula oba baleetera bali bannyoko bwe mugatta taata okugwa babe tebafunako mugabo gwonna wabishaqiqatin fa akthar ne bannyoka babiri singa baba bazze n'okudda waggulu era kye kimu lianna yastaghriqna thuluthaini kubanga bo babeera bamazeewo emigabo egy'ebibiri ebyokumeka ebyokusatu egifunira abakyala ma lam yakun maa al-ukhti li abi akhun li abi yasibuha ebbanga lye wabeeranga mwannyoko bwe mugatta taata tewaliwo amusibako naye kubeera nga amulindirizisa ebibugagga waddalilu ala hajibi al-ukhtu li abu fi hadhihi al-halat ma yali ne obujulizi obutulaga nti mwannyoko bwe mugatta taata asobola okuziyizibwa mu busika buno mu mbeera zino ze tulabye omukaaga bwe buno wammanga anna allaha tabarakahu wa taala innama jaala lil ikhwa wal akhawat ashiqau kanu aw li abu Allah subhanahu wa ta'ala yawa abooluganda abaami n'abakyala babeere nga mugatta taata oba ne maama obanga mwawula maama nga taata y'omu nasiba min almirath nga yabawa omugabo mu busika idha udima alwalad walwalid singa tewasangibwawo muzadde wa mugenzi oba omwana w'omugenzi biqawlihi ta'ala Allah nga asinzira ku bujulizi obwo tusinzira ku Allah nga agamba nti yastaftunaka bakubuuza gwe Muhammad sallallahu alayhi wasallama ku muntu abeera afudde nga talinaawo mwana yenna qulillahu yuftikum fil kalala bagambe kalala ye muntu aba afudde nga talinaawo mwana taliseewo omuzadde agamba nti indi mur'un halaka laysa lahu waladun omwana gwe bategeeza ayinza okuba omwana wo ddala gw'ozaala directly oba omwana wo amakulu ye muzzukulu nga taliiwo kibategeeza nagamba nti indi mur'un halaka laysa lahu waladun singa omuntu afa naaba nga taliseewo omwana yenna walahu ukhtun naye nga alinawo mwannyina yenna falaha nisfu ma taraka olwo mwannyina aba alina kufuna byobugagga bye bibiri kitundu kya byabugagga amakulu haafu y'ebibugagga byo wahuwa yarithuha in lam yakun laha walad ate era naye nga omusajja bw'abanga yafiiriddwa mwannyina omuwala olwo naye asobola okumusikira ku byobugagga singa naye abeera talina mwana yenna oba muzadde nga taliiwo ojja kulaba ekitabo ekibwa al ijma' safa ya 34 al bayanu fi madhhabi shafi'i omujallad ogw'omwenda safa ya 54 paka ku 61 al mughni li ibn qudama safa y'omukaaga paka ey'omusanvu nayo babinnyonnyola ebigambo ebyo n'olugero nti istathna al ulama fi dhalika al faru' al wahida abamanyi ku nsonga eyo bajjamu al faru' al warith al muannath bajjamu omwana omuwala yekka omusika fa innaha tarithu ma'aha asaba ye asobola okubanga asikira ebyobugagga nga zze n'omuntu afuna ebyobugagga ebitalina kigero fata'khudhu al-baqi oyo nno naabanga atwala ekibasigadde li hadithi ibn Mas'ud radiyallahu anhu olw'obujulizi obwatuleetera hadithi ibn Mas'ud gye twalabye eyakulembedde okufulumira kwayo nokento watuhjabu bil akhi ash-shaqiq mwannyoko oyo bwe mugatta taata asobola okuziyizibwa ne muganda we omulenzi singa bw'aba waali nga muganda we mwali mugatta maama ne taata lianna al-ikhwata al-ashiqa aqwa min al-ikhwata li abi olw'ensonga nti oluganda nga mugatta maama ne taata lw'amaanyi nnyo okusinga oluganda nga mugatta maama nga taata yekka nagamba nti fayahajibuhum
wayajibunahu min almirath olwo muganda we mugatta taata ne maama babeera bakuziyiza baziyiza oli we mugatta taata mu busika waidha hajaba nagamba nti waidha hajaba al-akhu ash-shaqiq al-akhi li-abi فإنه يحجب الأخت لأب من باب أولى لأنها أضعف singa ate owooluganda omulenzi bw'abanga asobola okuziyiza owooluganda omulenzi bwe bagatta taata nga mamama banjawulo olwo nate okugaana mwannyoko bwe mugatta taata kyekiba ate mwana wattu kiba kyangu nnyo olw'ensonga nti muganda wo mwannyoko bwe mugatta taata nga maama banjawulo ate ye munafu nnyo mu ddaala okusinga ate muganda we omulenzi bwe mugatta taata. Lwaki? Kubanga muganda we mugatta taata omulenzi ye aba asobola okufuna ebyobugagga byonna omulundi gumu ate muganda we mwannyoko bwe mugatta taata nga bamama banjawulo ye asobola okufunako haafu kitegeeza nti oli aba w'amaanyi okusinga kwono. akokusatu watuhjabu bil-ukhti ash-shaqiqa idha ta'assabat ma'a al-ghayri banati aw banati ibn لأنها حينئذ تصبح قوة أو في قوة أخيها الشقيق فتحجب من يحجبه. Nolwekyo era mwannyoko bwe mugatta taata asobola okuziyizibwa ne mwannyoko bwe mugatta maama ne taata singa abazze ne bawalabo oba najja ne bawala babatabani bo mu byobusika kubanga mwannyoko bwe mugatta taata ne maama alina amaanyi agatwala ku byobugagga ne biba bisigaddewo byonna yimutwale nti ye mumbejja nga bw'olaba muwalawo nga bw'olaba owooluganda omulenzi oyo ye muwala alina amaanyi mu byobusika mubamu ku mitulina. Naam, akokuna akasembayo watuhjabu bil ukhtaini ash-shaqiqataini fa akthar mwannyoko bwe mugatta taata nga mwawula maama asobola okuziyizibwa okufuna ku byobugagga byo singa oboolesyewo bannyoko babiri bwe mugatta maama ne taata lianna olw'ensonga a'la nasibin lil akhawati ath-thuluthain omugabo gusembayo okuba omunene ddala ogwa waggulu ogw'abaana bawala 2/3 waqad istanfadha ash-shaqiqat istanfadhahu ash-shaqiqatan kubanga bannyoko bana babiri be mugatta taata ne maama babeera byonna babitutte falam yabqa lil akhawati li abi shay'un fayasqutna olwo bannyoko bwe mugatta taata nga bamama banjawulo babeera bagudde kubanga emigabo giba giweddewo illa idha wujidat ma'ahunna akhun li abi okujjako waasobola okujjira gwe bayita qaribu mash'um wa qaribu mubaraka singa kisangibwa nti mwannyoko muganda we bwe mugatta taata nga mwawula maama omulenzi waali nga waliwo ne mwannyoko bwe mugatta taata nga maama banjawulo babiri abo ne basangibwa nga weebali ng'ate waliwo ne baganda bo bano bannyoko ababiri mugatta maama ne taata ne batwala emigabo ebibiri ebyokusatu byonna ono muganda we mugatta taata nga bamama banjawulo aba alina okujja alindirira ekinaaba kisigaddewo olwo aba agenda ku sikooli eyali baddaagwa babeere nga beegatta bombiri basikire ekibakoze eki kisigaddewo kuba bali mu ddaala lyerimu فإنه يعصبهن وقد يرث معه وقد لا يرث معه على ما سبق بيانه في الأخي المبارك والخليب المشعوم asobola kubanga yegatta naye mu byobusika oba okugwa singa kisinzira ku mbeera nga bwe twalaba karibu mash'um wa karibu mubarak omuli omuntu w'omukisa asobola okusembeza ku busika ate ne wabaawo omuntu bamuyita wakiko oba mu wakisiraani asobola okubeera nga ate akulemesa okufuna ebyobusika singa aba waali wabillahi at-tawfiq. Allah subhanahu wa ta'ala tusaba twongere okumanya n'okutegeera okono kwe kubadde obusika bwa muganda wo bwe mugatta mwannyoko omuwala bwe mugatta taata nga bamama banjawulo oyo bwe tusika bwe tubaddeko tusigazaayo omuntu omu biidhnillahi ta'ala tumalewo abantu ab'emigabo omwenda abasufuna ebyobugagga bamu kubafuna ebyobugagga by'omufungo emigabo gino egy'abantu bano tewerabira nti be bantu abalina emigabo egiri prescribed mu Qur'an egyannyonnyolwa nga gimegereke mu Qur'ani tebalina kusukkawo abo nno be tubadde tunnyonnyola tusigazaayo omuntu w'omuganda omu insha Allah gwe tujja okumaliriza naye wabillahi tawfiq. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nsigadde amanya Omar Suleiman Kasula tusinkana olulala.